Baganda bange ne bannyina zamanya nga bulijjo nze yenze yeekolera wammwe musiibye muti oba musuze muti akusinziira mu nsi mooli naffe gye tuli eno mpolampola muzeeyi Ddunda akyalunda. Enkola yange eri nti ntandika n'abantu 50 gwe yakatuuka oba yakatwegattako so genda ogaba abaana tebampogganira gwe yakatuuka oba yakatwegattako nkusaba osharinga vidiyo eno sharinga vidiyo eno etuuke ne ku munno seereza vidiyo eno ogambe munno tiyeekolera atuuse enkola yange eri nti nsooka bayimbiramu nti buno obubaka teri mukulu ngamba mmwe bayimbi bennyini yabbawulamu ebitti bisatu nnema obuteekubira eri abayimbi bennyini munno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba bijja ku ntona ate n'abituggiriza n'olaba yayimbisa essanyu n'akusessa wadde byannaku wadde byayimbye empaawo makulu naye nga bambi anyumisa akosa batulimba bennyini nti ayimba soddala avuga nakola ki ssente yabula yagala byejjulize Trap Media kati omuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero bikulu sigenda kweyimbya gwe Fuledi bw'owulira nti katimbula oyanguwako onoolya mu ttama n'omboggolera nti kati obula yogera ebyakutumwa wannondobamu mu maziga ng'atukabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo 2 neetegesse nange kukola nninze ente yange weebeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalabulago njiryeko naawe ati wamamanya bampita yeekolera ndowooza mmaze okubasanyusa mu bantu bange omanyi ne wabeera ennaku ate walina okubaawo akaseera mwe tulina okusanyukirako ntuuse tweyongera okuwayamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga bwe yakatwegattako nkugamba ebigambo bino sharinga vidiyo teekamu buli gurupu mwoli kuba eno information nkulu nnyo buli munnayuganda agyetaaga sharinga vidiyo gwe yakatwegattako era ogambe na buli omu tiyeekolera atuuse abaayi munzikirize ntandikire wano okusengeka ensonga zange gwasitunkana obadde kikkalira awulira nga toyagala bye ŋŋenda kwogera naddala mu aba NRM oli waddembe okutambula n'ogenda abammanyi ne bwe mubikira era asigala atudde tugenze munnayuganda wonna w'oli siba olukoba nkiddamu munnayuganda wonna w'oli weesiba olukoba wano wetulaga tugenda kufa wano wetulaga tugenda kufa ndowooza mujjukira olunaku lw'eggulo seereza vidiyo ekintu ekyabalukidde mu bbaasi ya Swift mu bitundu bya Erungala ku Masaka Road mu bitundu by'Empigi. Kakati abasajja bano nabagamba tebaagala nsi kutereera batuvuga speed muvudde mu bijambiya bye mubadde mwogerako ebbanga lino lyonna kakati tugenze kugwa bbomu nabibwatuka olwaliro tugenze kugwa bbomu nabibwatuka eyo Uganda kati mwe tuli era munnayuganda gwali eyo ne bwoba wa NRM kuba nammwe tubeetaaga oluloko kandiga mmwezi abula weegendereze nnyo okubeera ewali abantu abakuŋŋaanye kuba kakati tageti y'abano abasajja kuba kifo kiweramu bantu bangi omulamwa gwabwe kati baagala kivuga nga bakiteeka ku ffe nti ffe batujju kyova olaba tebagenda ssanga buzibu kuba buli ewali abantu abakuŋŋaanye kakati gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nkusaba weebereremu kuba wano wetulaga tugenda kufa nakyemalira nga bwe yajja n'obuyeekera ne gavumenti ye agiyimirizzaawo mu nkola ya kiyeekera zipaaka za bbaasi ajja zikuba bbomu eza takisi agenda tutandika ozikuba bbomu agenda tutandika okkuba obutale so munnayuganda gwe wenna alaba vidiyo eno weebereremu baakoze statement abo abasajja nti simanyanga
ICC bavuddeyo ne beewaana ku bulumbaganyi buno. Teweerabira omwogezi wa poliisi gye buvuddeko yagamba buno obutemu bwa munda. Olwaleero balabye kibalidde olw'okuba ensi yonna yakirabye nti mwagala kiteeka ku nuupu naye mmwe mukikoze. Kaakati obwanga ne babuddusa mangu mu ICC ekikoze olw'okuba baategedde twategedde nti be baakikoze. Naye njagala baleete akatambi ng'omukulembeze w'akabinja ako simanya nga ICC tambuza vidiyo ng'omukulembeze w'akabinja ke bayita ICC oba omwogezi waako avaayo yeewaana nti be baakoze obulumbaganyi ku Uganda. Kyenjagala ng'omukulembeze wa ICC oba omwogezi wa ICC avaayo ayogera nti be baakoze obulumbaganyi ku Uganda. Ye ICC ng'erumba ng'ekubisa oba bubbomu. Mmwe mwakubye bannayuganda bomu nga mwagala okiteeka kuffe. Mwalabye kibalidde kakati obwanga mubuddusizza mubusindise ku ICC. Naye nga ffenna tukimanyi nti mmwe ICC mu Uganda. Vuga video gwe wamma ashansanso kulaba. Mmwe ICC mu Uganda era mmwe mwasabudde abantu bomu. Omanyi gye buvuddeko nakyemalira oyo ayina kampuni ya PR gye yasasula obwesedde bwa ssente international mbwekiriyalinga ekifaananyi kya gavumenti ye n'ekya Uganda. Kaakati oluvannyuma lw'okukola bino oli n'abagamba nti nedda kigenda balya. Oyo omwogezi wa poliisi statement gyavuddeyo n'ayogera oluvannyuma lw'ekibwatuse kigenda kuba mmwe mukiteeke ku ICC mangu mangu. Ennakyemalira kale mumanyi muno mwatadumira nadduka misinde n'akyusa nti kati ICC yekikoze. Mbwa ICC yekikoze. Yabadde yakakola statement ku byekyanja tibannange ffe tulimo siti buli kimu kiri bulungi ngenda kukwata embizi ezo zenze mukuumi wa Uganda saabalwanyi ate ne wajja wabaawo era ekibwatuka ekirala mu Swift ne wajja wabaawo ne bbomu endala gye baasudde ku bata. Kakati olwaleero tuli mu lwa bbomu mu bijambiya twavuddeyo atuvuga speedi ono atuvuga speedi yayita saabalwanyi walwana waggwe walwanawa wali olumiddwa ku nsiri y'omu nsiko gwe wasulako mu nsiko wafulumyako ku ssasi ng'okuwa omulabe mu gavumenti y'Obote oba wafubutulako ku mulabe. Toyina bwa ssaabalwanyi bwawo gwe bw'oyina tolwanangako. Abalwana tubamanyi era be abamu ku be watta gwe tolwanangako. Toyina kyotugamba nakyemalira tolwanangako. Mwe batemu wano mu Uganda mwe ICC mwe Al-Shabaab mwe Al-Qaeda wano mu Uganda mwe butemu obukolwa ku bannansi. Ekisinga okwewunyisa mu byonna bino byonna bigenda mu maaso mu Uganda ku mulembe oguliko abantu abalabufu sharinga video ku mulembe oguliko abantu abazuukufu ku mulembe oguliko abantu abayivu ku mulembe oguliko kamera ku mulembe oguliko social media. Imagine biki bye baakolanga abo nga bakyasooka controllinga media house nti kino kirage kino tokiraga. Biki bye baakolanga mirembe omutali social media. Biki bye baakolanga mirembe omutali nti buli muntu alina akasimu asooka kulikodinga ekigenda mu maaso. Lulinga ekintu kyotalabidde kubukedde owo mu UK taswa kimanya owo we Masaka eri taswa kimanya ng'ekyo ekigudde mu kitundu kyo kyekyo kati osomanya ate taswa kyongerayo kubanga toyina mpuliziganya ekyongerayo leero ekigudde wa yonna gye kigudde kitambula speed era kyeyongerayo lwa nsonga waliwo entambuza y'amawulire kati nnyingi. Naye olaba bano abasajja bagenda mu maaso n'okukola ebikolwa bye bakola ku mulembe guno ogujjudde tekinologiya. Imagine bye baakola. Nga tewali nti buli omu alina akasimu akaliko kamera, nga tewali social media, nga teri abagambako ng'ensi ekyali mu kizikiza. Olaba bino bigenda mu maaso mu mulembe guno. Bannange bimeka ebyagenda mu maaso.
mu mulembe kati wali kamera webusi yankutumidde ewatali na social media oshagira gwe munna Uganda aliyo mabegako yeye nyini okumanya ono ye muyekera yeye kolako ebikolobero yenga omuntu nayagala abiteke kuba opposition kino kye nyini kyayagala okukola kyeyakola mu Arua olalo we mukera ne mukola statement tewa people power yayambadde akatishat ke yateze bomu yabadde ka people power kinzizaayo emabega nakyemba lyalo yekubire emmotoka y'amayinja yekubire emmotoka y'amayinja ne bakuba driver wa Bobi Wine esasi nga bagana kutta His Excellency Bobi Wine president waffe mwaka gwa 2018 naye gwe sooka weebuuze ewantu ewabadde ejjinja erituuse ku mmotoka ya Museveni mmwe gwe mumanyi Museveni nga wafaawo watya omuntu omu awo waliguddewo emirambo egisoba n'ekikumi nno nkugamba singa ejjinja teryali lipange nga ddala kituufu lyava eno muffe awo waliguddewo n'emirambo egisoba mu 100 akakatundu baali kalese matongo baali kutta abantu baali temudde abantu gwomanyi kyekitegeeza nakyemaliro oyo ku ngeri gye yeekengera okuba ejjinja mu konvoyi yo bawayimiridde emirambo egyali yiisaawo Bobi Wine bakubye emmotoka yange ejjinja gwe Museveni bakube emmotoka y'ejjinja omanye kiyinza okubeeraawo kakati kyekimu kyeyakola mu Arua kyayagala okuzza olwaleero nga bwe yawaayira Bobi Wine nti yakuba emmotoka y'ejjinja olwaleero yayagala kuwaayira Bobi Wine nti ye yatumye yateze ebbomu naye nga twakutegedde bana abasajja baagala kutufuga emyaka mingi bana abasajja baagala kutubeeramu ebbanga n'ebbanga bana abasajja baagala kwefunza nsi yaffe naye nabaga nti baagala kutondawo nsi yaffe mu nsi yaffe Munnayuganda takyalina mugabo ku nsi yo Munnayuganda ensi yo tekyakwagala olw'ensonga bana abatufuga si bannansi bana abatufuga bagwira era y'ensonga lwaki baali beetondeddewo ne ze opposition ze zaabwe beeyongera okuwuddisa bannayuganda amapana Oviki nkutumidde beeyongera okuwuddisa bannayuganda nti tulina opposition omanyi Museveni yayagala okutufugira wansi w'essuubi nti essaawa yonna Besigye amutwala kumbe Besigye we era nga bwe nabagamba nti Museveni ne Besigye baba saati eno Museveni kyakungulu Dr. Besigye bikukujju bonna kyekimu era bw'oba ojjukira enzija ya Besigye nawe yennyini ekwewunyisa sharinga vidiyo eno gwe yakatwegattako seereza vidiyo bw'oba weegendereza enzija ya Dr. Besigye nawe yennyini yakwewunyisa yava eringa kizungirizi najjagwa mujjukire bulungi nti mu biseera ebyo twalina omusajja ow'amaanyi gwe baali bayita Alhaji Nassa Ntege Sebaggala ku opposition nga ye musajja asinga amaanyi ku opposition era nga ye musajja atadde akazita ak'amaanyi ku Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni ate ng'ensi emukkiriza naye kwatta nga Besigye atuuse era jjukira Besigye aba yakalaga nti avudde mu gavumenti Sebaggala batandika omuteerako emisango musimanya yatwala ebicupuli mu Amerika simanya mucupuzi mufere oyo omusajja Sebaggala bamutegeka akazita ak'amaanyi n'okutuuka okwenda osinga Besigye lwampaka otherwise tugenda kutta bw'otayenda osinga Besigye kubanga bo bajja n'enkola nga be balina okuba gavumenti ate be balina okuba opposition nga tebakkiriza opposition ntuufu olw'okuba ya Sebaggala yali ekkirizibwa bagitya ne bamukwata byampaka ne bamugamba yenda osinga Besigye bannayuganda bagambe nti yajja agambye tuwe Besigye akalulu tambuza vidiyo nze nina bwino tambuza vidiyo awe wave ngombo era haja agambye tuwe Besigye akalulu omusajja bamutekako omungusuulu
omusajja bamuteekako amaanyi g'omukono Alhaji Nassar Ntege Ssebaggala nawunzika nga wadde Dr. Kizza Besigye endorsement nti agambye tuwe Besigye akalulu naye nga tebyali byakyeyagalire kojja omugezi nsanyusa okukulaba gitambuze tebyali byakyeyagalire omusajja bamuteekako akazito ne bamusuubiza okumwavuwaza ne bamusuubiza n'okumutigumbula nkyatambula olugendo olwo lwa Ssebaggala tovaako asitunkana kkalira olagawa tambuza video era Ssebaggala teweerabira yali musajja muwagizi wa DP naye ate bwe yali ajja kuba mmeya mu mwaka gwa 2006 yajjira mu FDC kubanga yamanya abasajja badiringa nabo kye baagala abakolere era omulimu gwe baamukwasa kubagobera Ssebaana mu kibuga oba kubagobera wa opposition yali badde omutuufu mu kibuga ye gwe baali bamaze ottiisa akituulemu gwe weebuuze yali owa DP lwaki abajjira mu FDC era wakati ng'ali mu FDC awo akyatwala obwa mmeeya akyatwala awo wasalira agende mu NRM omanyi ndowooza kye kitegeeza yava mu FDC n'asala okgenda mu NRM akuuma obulamu ekyo nno kye kikulaga nti Dokita Besigye tabangako na wa opposition bano abasajja baayagala babeere government babeere opposition era yensonga lwaki Ssebaggala eyali opposition omutuufu abantu gwe bakkiriza bamuteekako akazito ne bamugamba nti Hajja agambye muwe Besigye akalulu omusajja yali owa DP bwe yatuuka okujja kuwa mmeya yagenda mu FDC gye yajja kaadi wakati ng'akyali mu kisanja ky'owa mmeya n'asala n'agenda mu NRM ndowooza omanyi kyekitegeeza awo we baali bamwagala era of recently Haji Nassar Ntege Ssebaggala alaba nga bamuzanyisizza emizannyo egimala Bobi Wine bw'afoomingawo Nuupu Ssebaggala ye yasooka ku kitebi Alhaji Nassar Ntege Ssebaggala yayina ebyama bingi nnyo Elizabeth Adowa nsanyusa okukulaba ne Isma eke muganda wange yalina ebyama bingi nnyo ebya NRM bye baamukozesa ebyekifeeke era yayina ebyama bingi nnyo okulaga nti Museveni yabadde gavumenti ebbanga lino lyonna yabadde opposition kakati Ssebaggala bwe yalaba nga waliwo opposition entuufu ezze n'agamba kanziruke ngende kwa luli yakimanya agenda fiira bwereere okubeera ewa Besigye mu FDC era kyekimu ne NRM kakati n'abeerera ddala awo paka lwe twafuna opposition omutuufu Alhaji Nassar Ntege Ssebaggala najja ku kitebe kya Nuupu era yatandika okukola bu interview obw'enjawulo nga yakamala okujja ku kitebe kya Nuupu sharinga video gwe Beyamala okujja ku kitebe kya Nuupu yatandika okugenda ku zibalometa n'atandika okugenda ku bimeeza byonna ebyobufuzi ku TV ne radio yali atandise osimu oggola mwalimanya ebyaddirira mbuyagwa mu kinaabiro Alhaji Nassar Ntege Ssebaggala naye nga teweerabira ekinaabiro kye kimu kye bagaa kye yagwamu kye yanaabirangamu ng'ali mu FDC ng'era ali mu NRM akigwamu nga yakalangirira nti ngenze mu Nuupu akigwamu nti nga yakalangirira nti tufunye opposition omutuufu ne weebuuza nga bulijjo takigwamu nga bwe yali mu opposition mu NRM ne mu FDC teyakigwamu lwaki akigwamu amaze genda wano batya Ssebaggala yalina bingi nnyo ebyokugamba ensi nga tebisinga kukuba Besigye ate nga bw'okuba Besigye oba okubye Museveni n'agamba you must be eliminated Ssebaggala teyeefiira muyige ebyobufuzi mugaziye obwongo Ssebaggala teyeefiira eri yali premature death bamutanga n'entuuko ze tezinnatuuka mugaziye obwongo baganda bange Hajja agambye muwe Besigye akalulu ne tujja mu 2006 yali owa DP najjira mu FDC
Museveni n'amuzannyisa emizannyo gyonna awo mu Kampala. Museveni ne yeefunza ekibuga ati kubanga yali yamuteeka ng'amufugira mabega wa mmundu ku mudumu gwa mmundu. Wakati awo mu FDC waasalira okugenda mu NRM. Kibanga omukozi wa CBS okusigala ng'era gwaweereza ku BBS. Osala busazi wali kuva mu kalina ya kubiri n'okka ku ya wansi ogende ku BBS. Kyekimu. Kakati oli yava mu ttabi lya NRM n'agenda aweerereze mu NRM butereevu olw'okuba musajja atu teyalina kyakkola naye yalaba nga waliwo omukisa waliwo opposition entuufu ezze nga teplantingiddwawo mu 7 n'asala agigendemu aba atandika okwabya ebimu ku byama eliminated. He was eliminated. So kakati gwe okusinziira ku byenkula ze simanyi oba ekyo bulijjo kiraba nga nze bwe nkiraba naye n'omukulu Sebaggala batemulamu temuli. Kinaabiro kye kimu kye yanaabirangamu ng'ali mu FDC. Kinaabiro kimu kye yanaabirangamu ng'ayingidde mu NRM. Naye ate bwe yakinaabiramu ng'ayingidde mu NUP obutaweza na wiikisi 2 n'akifiiramu. Waliwo n'agayisinga bansiba era nga sitiru owagira gavumenti esiba ayogera era sitiru ng'ogamba ekyali nnungi. Enewe sigenda kukwononerako budde tuddeyo wamme wa Sebaggala. Nakyemalira ono alina enkola era nina n'omuntu gwe nakigamba awo ng'amwegasseeko yali eno ku nkyukakyuka. Ne mugamba oyo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezi nnyo. Era ne muganga nkusanyukirako bw'eba ebigendererwa byo byali byakozesa Bobi Wine kutuuka. Kwata mukatona pesa ka buloko nze nkalina onvumira mu maka gange. Bwe kibanga ekigendererwa kyali kyakozesa Bobi Wine kugenda kusinkana Museveni ne mugamba owangudde munnange nali ku interview naye ate teweerabira nti ono nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni alina enkola ey'okwagala okusooka okukamulamu supu n'akugjamu amaanyi gonna g'obadde ng'olina oluvannyuma n'akutigumbula nga tekyali munnayuganda akukaabira. N'akutigumbula nga tekyali munnayuganda akukaabira era bw'atyo bwe yanafuya omusajja yalina amaanyi agaduumira nti Haja agambye tuwe gundi akalulu n'atuuka okumutta nga takyasobola okulya obwa LC1. Oyo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Oyo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati mmwe abagendanga boogera kino na kino tisimanya Besigye boogera waweerere Besigye abadde opposition mutuufu opposition omutuufu nga gavumenti ebadde enywa ku mafuta go ku Totoyo gavumenti wenywa amafuta Totoyo teggalwangako hotelu yo teggalwangako. Bobi Wine yaggyibwa ku stage n'ekifo kye yeegulira ebusaabala ne bamugamba togenda kuddamu kukiyimbiramu. Ani opposition mutuufu n'ekifo kye yeegulira bamugamba togenda kuddamu kukikoleramu. Kitegeera gwe munnayuganda afidi eno. Kakati ani opposition omutuufu oli gavumenti yawagiranga ne bizinensi ze. Amafuta ga Dr. Besigye awo Toto Ensambya teggalwangako. Teggalwangako yadde olunaku n'olumu. On top of that n'ebitongole bya gavumenti omuli amagye moloka z'aba minisita na biki binywawo. Haina hotel zikola naye Bobi Wine wakazindaalo bamugamba nti togenda kuddamu kuyimba. Era tebakoma ku ekyo n'akafo ke yeegulira akakeebusaabala ne bamugamba nako togenda kuddamu kayimbiramu.
then kati osobola okubuuka opposition ki omutuufu opposition ki eyali omuplanting obuplantings zibula amaaso bikula obwongo gaziya amatu gawulire side ne side oyo Winnie Byanyima recently yavayo nakola statement kyawakisibayo koza Uganda Museveni tulina Musemba abeere president wa East Africa. Imagine nga bawo bulijjalaga nti ono mubi leero yagala abeere president wa East Africa mbukulu obulungi bwa Uganda omubi tumwongera amaanyi agongera tuteekako omukono gw'ekyuma mbukulu obulungi bwa Uganda oye Winnie Byanyima era Museveni yazengamu endorsement si zonna emirimu gyakola sharinga video ato liking yazaamu sayiningiranga ku mpapula za UN zawa nga yamwanika omukono nti onaasobola abayi ddala kituufu ng'ogamba nti muli ku opposition era mulwanirira bantu ng'ate emirimu mugijja wa Museveni ng'endorsement muzijjawo oyo gwe muyita Sitaani nti Sitaani mubi naye ate nga bwagabula ekijjulo mulya twababuuka olwaleero Babi Kyagulanyi ne bw'aba alina kufuna mulimu ki naye nga Museveni yalina okugusayininga tetuyinza gukkiriza ffe tetulya mu ngalo za Sitaani naye Winnie Byanyima naye bawo ali eno mbwalwanyisa gavumenti eri Winnie Byanyima ate alinga akolera gavumenti era gavumenti yemuwa endorsement nakyemalira gwe bavuma mbu nakyemalira yamusayiningirako weebuuse gwe munna Uganda ali eyo eno ye opposition esooseewo okuva eya Simwogerere lwe yavaawo eno ye opposition esoose mu Uganda okuva eya Simwogerere lwe yavaawo tituddangamu kubeera ne opposition kakati olwaleero bwe bamanya nti akakodyo kaabwe twakaguddemu bwe balaba nti Muhoozi project tugivunzizza nnyo tugikuubye nnyo babuguutana bagireete mangu era nga 27 omwezi ogujja bayina ekijjulo ku Shiratoni kwe bagenda omwanjuli oba omwaniveiringa naye nabagamba okufa n'obutanyagwa oyo tasobola tufuga oyo tasobola tufuga ffe bannayuganda oyo Muhoozi wammwe ng'atufuga ati balina enteekateeka mu kabadi kaabwe ak'okuleeta Muhoozi kaakano mmwe kemutanamanya baagala Muhoozi azije n'obwamakyabwe emyaka gino 5 egisooka abeere mulungi batwerabize kitaawe byatukoze emisolo agisale ebyenjigiriza bitereere muneddagala liteekeyo myaka egyo 5 kyebabala naye nga myaka egyo 5 giba gyakugumira mu buyinza kwenywerezaamu kuyiga bwannakyemalira kakati bwe giggwako olyoka owulira akawala mu kukali Livingstone Kasozi ke yayogerangako era bakimanyi nti wadde myaka gino 5 n'abeera mulungi mbw'aba asuula opposition kubanga oba tokyalina kyogamba gavumenti ngole that's why mmwe mbagamba buli lunaku tulina okulwana ne projekiti eyo tulina okulwana ne projekiti eyo gye bayita Muhoozi project kubanga enteekateeka zaabwe nti ajje asooka abe mulungi myaka 5 egisooka kakati olw'okuba abantu bafugiddwa emyaka mingi nnyo ng'ate bafugibwa bumbula bagenda kusanyuka nti era kale tufunye change kumba ate change gye baleese eno ebadde substitute maanyi mapya nago gagenda kukalakata 36 obaana era mu kiseera ekyo mu opposition eriko egwe kuba tokyalina kyogamba gavumenti ngole mbungeera we baakola Simwogerere gokimanyi okujja kwa Museveni kwe kusuula Simwogerere ate ogambe eki gavumenti empya kakati balowooza bwe baleeta Muhoozi ne His Excellency Bobi Wine yagwa that's why nabagamba eno project tulina gikuba terina yadde okusiinyaako ku buyinza yadde akatono tulina okugikuba
paka lwenagenda lwenavira bannayuganda mu buyinza eddize bannayuganda obuyinza erekeraawo okubeera ey'obufuzi gavumenti erina kuba y'abakulembeze kati gavumenti y'abano ebadde nga y'abyabufuzi ebbanga lino lyonna. This is the right time okuleeta gavumenti y'obukulembeze ffe gye twerondera kubanga mmwe mwagironda bannayuganda. Kakati tulina okulwanyisa abo babeesigye bamuwoozi projekiti bintu bingi nnyo mu birabe bigenda mu maaso mu ggwanga. Musimanya red card bine yaba beesigye ne balukwago yakazuuku kabweti bomu yakazuuku kabweti muwoozi projekiti yakazuuku kabwati yakubye bomu yabadde mu t-shirt wa nuupu batuvuga speed naye tetugenda kukkiriza tukinako. Ne Uganda si Bwakabaka nabagamba n'Obwakabaka bwa Buganda oyo Ssaabasajja Kabaka asobola kuba n'omwana wasinga okwagala mu balangira be naye ate ng'ennono zimugamba si ggwe alina okulonda akusikira oba si ggwe alina okulonda adda mu bigere ebyo. Kakati gwe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni otulondere otya tusikira otulondere otya omusika wa Uganda situgenda kubikkiriza n'obukodyo obwo bwonna tubumanyi era ffe twewaayo okubuusa bannayuganda era guno omulimu gwa bwannakyewa tugenda kugukola ate mulo fit tugenda kugukola nga gwa bwannakyewa ate mulo fit ate be bannayuganda beetegefu okusaasaanya eno enjiri. Eri buli munnayuganda emutuukeko naye nga ggwe munnayuganda tandika okubeera omwegendereza ennyo ku ntambula zo ewali abantu abakuŋŋaanye abantu b'omu butale mubeere beegendereza nnyo abantu b'omu zi paaka eza takisi n'eza baasi mubeere abeegendereza ennyo abantu abatambulira mu baasi ne zi takisi mweyongere okubeera abeegendereza ennyo kubanga kati ono waakutte tulabyewo ayagala batigumbula ate ekisinga okubeera ekyennaku ebikolobero ng'ebyo bisinga kuba wano mu central bisinga kubeera wano mu central ategedde kyentegeeza otegedde mmanyi. Naye era nga bwe mu central nabagamba nti ffe kizibu kya Uganda bayira ffe Abaganda kubanga ffe twaleeta omusajja ne tuleetera region endala ebizibu. Singa Abaganda tetwereetereza Museveni singa ab'e Karamoja baganyulwa mu golodi ali ewaabwe singa ab'enewa eno Hoima baganyulwa mu mafuta gaabwe singa ab'e Busoga baganyulwa mu bikajjo bye balima ne mu liva Nayiro. Naye olw'okuba ffe Abaganda twaleetera bannayuganda ekizibu ne region endala ziri mu kubonaabona lwakuba kakati nga bwe nabagamba tulina okubeera abafuuwa ffirimbi ejjawo ekizibu kye twaleeta n'abalala nkakasa banyigirizibbwa bagenda twegattako abantu b'e Hoima mulina amafuta naye muganyuddwa ki ensawo zammwe zirimu kaki olina ajja abalimba nti mbakoledde enguudo olina ajja abalimba nti mbakoledde enguudo mugenda zitambulizaako ki enguudo ezo z'abalimba nti abakoledde mugenda zitambulizaako sirimu na ŋŋambo enguudo zirina tambulirako byamaguzi ebijunira awamu bannansi si kutambulirako sirimu na ŋŋambo kutambulizaako sirimu na ŋŋambo abalimba nti abawadde enguudo oba nti bayita okutambulira gwe ku luguudo ng'enjala ekuluma obawadde enguudo balina emmotoka mmeka bateerewo embeera ebagaggawaza bagule ne ku mmotoka ezitambulira ku nguudo ezo
tayo lyawo bawuddisa boba wadde enguudo nga bakyali akawunga ka muwogo oyo nakyemalira abekasese mmwe mbategeera bwammwe ate mwasalawo era muli bamalirivu nnyo baganda bange Kisuki Amoni nkutumidde muli bamalirivu nnyo ndabira abekasese obagambe nti yeekolera abatumidde ate abaagala nnyo nalyoka jembukana nkoze enguudo hoyima yonna nkoze enguudo olwokuba yavumbuddeyo amafuta naye nga mmwe bannansi oba batuuze b'omu bitundu ebyo bagamba nti yakoledde enguudo zeyi wange John Wansolo nkutumidde I salute you my brother mwe bagamba nti yakoledde enguudo ng'ensawo zammwe temuli yadde ezigula ennyama mwe bagamba nti yakoledde enguudo nga musiibirya kawunga ka muwogo mwe bagamba nti yakoledde enguudo abaana bammwe tebasoma mwe bagamba nti yakoledde enguudo tekuli yadde alina kapikipiki kakati enguudo mugera zitambulizaako mukenenya na ŋŋambo kitegeeza enguudo omugaso gwazo teguliwo ku mmwe azeekoledde kuba kwagenda okubbira amafuta gammwe agabayiseeko sipiidi bwe swi ebyobugagga byammwe agenda bibbira ku nguudo z'abalimbisa nti yabakoledde mwabekkalamojja nababuusadde naye ng'ekyo ekizibu kyatandikira wano waffe mu Buganda ffe tuwaleetera regions endala obuzibu ffe twesembereza akasajja ffe twesembereza omusota mu nnyumba kaakati gumaze otuwojja ffenna gubbye ebyobugagga bya wano gugenze mu regions endala zibonaabona lwakuba ffe kyo kiseera mmwe Abaganda tambuza vidiyo tujjewo ekizibu ekinene kye twaleetera bannayuganda bajja twegattako nga tumaze okutandika kubanga ebitukosa kati nabo bye bibakosa naye ng'ekizibu ffe twakireeta kakati kyekiseera era tubeere abasaale mu kukijjawo abaagalwa nkomyawo ebyensi tebikoma buli omwanda birabe waabe kwayeri tambuza vidiyo eno seereza vidiyo etuuke ku buli munnayuganda aye tusisinkane olundi nze yeekole